Omulabi wa Lubalusewa TV nga bwe nabagamba nze Ajje Samuel. Bulijjo tuvudde gye tuvudde nga tulanga Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School bano nga basangibwa Bombo Ddege ya Kibajjwe. Olunaku olwaleero sirina mulala okujjako director Dr. Kiyimba Amid ate nga ye principal wa Sweet Valley. Olunaku olwaleero twasazeewo tuga nti abantu muyinza okubeera nga mugaa nti bano balanga naye bo babimanye ebiriyo oba babuye buvooki oba bupapula ne bagenda ne basomako ne balyoka batulangirira. Naye olunaku olwaleero tuli ku Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School wennyini era ndi ne director agenda kuba babuuzaako ate twogereko ku bigambo ebimu lwaki twandiyagadde okuba nga ate mutuwa abaana. Director tusobola okulaba eno erubaluseewa wonna we rubalukira ebyamaze okuba nga etuukawo buuza kuba tulaba tetwogera ebisingawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba Lubalusewa TV amanya Dr. Kiyimba Abdul Hamid nga yenze principal wa Sweet Valley Schools nga kadde kano tuli ku Sweet Valley Islamic Nursery Primary School wano Ekibajjwe Ddegeya Ebombo. Amina. Mwebale kola. Alhamdulillah. Bwe ntuusewo ndaba buli kimu kyekyo kyennyini kye mbadde nangira ddala. Era abalabi ba Lubalusewa bulijjo mbagamba nga mulowooza nnimba. Director, twagala okumanya olunaku olwaleero tuzze nti ebibuuzo bya P7 byamaze okuba nga bifuluma. Kyemmanyi ddala kyenkakasa nti Sweet Valley twakoze bulungi. Abalabi bawe biki bye twajjeeyo? Neyanza omukisa mukulu Ajje gompadde ku Lubalusewa TV. Abalabi mwenna Sweet Valley Islamic Nursery Primary School y'essomero ly'osaanye okuba nti oteekako omwana wo. Ebyenjawulo by'ogenda okufuna muno eri nnyo mu byenjigiriza. Saawa eno tuli mu kujaguza obubonero obulungi Sweet Valley Islamic Nursery Primary School Ebombo bwe yatuuseeko. Obwo nga buli mu first grades ennyingi ze twafunye. Omundi guno tulina first grade 27 ne second 23. Ate nga n'abo abafunye second bali mu second. Tetwagenzeko wadde mu 3. Tetulinayo n'emu ne second twakomye ku 16 gye twakomyeko. Abasomesa bagamba weetaagaawo. Kati ate guno omwaka gwetutandise 2026 insha Allah tusuubira kigenda kuba kirala nnyo. Because n'osinziira n'omwaka gwa 2025 target gye twasetinga Allah yatusasudde tugituukiriza. Kati tugamba 2026 ate yagenda kuba muzibu nnyo ddala. Bw'otunuulira ssaawa eno mu Luweero Sweet Valley efuuse ensonga. Sweet Valley yange gye mmanyi impact nnene gyeyina mu byenjigiriza gya district yonna. Bw'otuna ebibuuzo ebya theology nabyo ebyafuluma emabegakawo Sweet Valley yafuna first grade 38. Kitegeeza abaana bonna ebibuuzo ebyo ebyeddiini abaana bonna bayita mu first grade. Era omwami n'abaana abalina obuna abaana 13. So omuzadde yenna ali eyo bw'obanga onoonya essomero ligenda okunekyalinga omwana wo mu discipline, mu academics, mu theology, Sweet Valley togibusa maaso. Jangu ogirambule ogirabe. Tukakasa toyinza kutuuka wano neweegomba kuvaawo. Abazadde mu mwennyini muba mwagamba nti ate ensoma y'abakulu teriiwo yo tetunnagireeta. Tekyali ku y'abaana bato. Tuyanza director. Abazadde abali baagala okumanya nti omwana wange muleese mu boarding naye ndabirira feeding eri ejja ku Sweet Valley. Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Abali ku Lubalusewa TV. Omuzadde ye mwennyini mbalaba wano nga tamuziggwako. Omuzadde baba beeraliikirira nti endiisa gye mubaliise ewaka nze ku ssomero nze naagisobola ewaka. Omuzadde nga yeeraliikirira omwana owe gwe yazaala. Ekyo kitegeeza nti Sweet Valley Islamic Nursery Primary School bwe kituuka mu by'okulabirira abaana mu by'endiisa y'abaana mubadde muyingira mulabye fridge awo ku mulyango. Wali eri njirabye nnene bwe 800 liters. Yaki abaana bateeka mu mazzi. Si ya mazzi kunywa. Si ya munaanansi. Wabula ya nnyama, ya nkoko. Kati ebyo bye tugamba nti bye bimu ku byafudde performance yaffe okuba ennungi. Abazadde abatulaba okuyitako omwana tekutegeeza kubeera mu bitabo byokka. Tekutegeeza musomesa kuba ku blackboard kwokka. Wabula tutegeeza other factors ezo omwana ono. Mu ezo other factors mwe muli ne feeding. Omwana yenna asanga obuzibu mu Sweet Valley ye mwana atalya nnyama. Naye oyo yenna alya ennyama
Sweet Valley jajje yagaliramu balo basirya nyama be bafuna obuzibu nene nnyo nati nabo twabakoledde solution omwaka guno enkoko twazitaddewo oba tolya nyama abo tumanyi omu babiri basatu bana nti enkoko emu ejja kubamala so ebyendiisa ebyendabira by'abaana ku Sweet Valley biri number 1 tugezeseeko kale oba ogamba nti bewogera jangu olabeko director twali twakatuuka ne tugendako ku dining eno waliwo abagiriramu balala oba baana baffe bano benda baba P2P3 ekibuzo ekyo kirungi twalinako omukulu mu gavumenti ab'enjawulo bazi batukyalirako mulabe n'omukulu Jesse Muyingo dokita yaliko wano n'abantu ab'enjawulo bangi okuva mu gavumenti tulambulako nnyo naye mu bimbi basinga oku appreciatinga ku Sweet Valley Schools ye dining hall eyo dining hall mu nteekateeka gye yateekebwateekebwamu si bantu bebbali be bagikozesa andaba ku lubaluse wa TV mwana wo muntu wo oba mwana wa mutowo bakozesa dining hall eyo kyova olaba nti wano ku Sweet Valley tetugamba mbu weetikke ebyokulya bino nti leeta bagia leeta kya ebyokulya byonna bisangibwa wano bisangibwawo breakfast abaana bonna bana ebyokulya nga biri uniform lwe balinako eggi n'ebbogoya ne chapati lwe balinako erindazi lwe balinako kitulina menu nga buli lunaku lulina ebyokulya byalwo omwana n'akyusa ku diet ate guno omwaka polisi gye twaleese endala buli kiraasi egenda kuba nga yeselecting ekyokulya ky'olunaku olwo leero olwa Monday tutuza mu primary P1 egambe nti principal twagala kulya kino tutegeka menu eyo Tuesday ya P2 esalewo kyenaalya olunaku olwo ffenna essomero lye tuba tugenda okugoberera so buli atulaba ku lubaluse wa TV ebyo byonna tugamba nti ku Sweet Valley Islamic Nursery Primary School weebiri director kyenjagala okumanya nti omuzadde bw'awulira nti eryenvu eki amanyirawo nti kirabika school fees ali eyo mu bukadde soko abazadde obalambule school fees ebisale bijja buli mu nsawo y'omuzadde gwe tuba naye ekibuzo ekyo kirungi nnyo olw'ensonga nti abantu bangi bamala okulaba ebintu ebyo obanga babirabye ku TVs ez'enjawulo obanga mubirabye ku mikutu nga lubaluse wa TV n'emirala ne mulaba dining hall nga abaana mwe bali ebintu eby'enjawulo gwenna alabye akalanga ako oyinza okugamba bano n'abasobola kituufu nedda ojja kutusobola lwaki nti yes yadde ebyo byonna tubiina yadde omutindo gwaffe guli waggulu mu byendya mu byensomesa mu byensula mu byenzijanjaba wano tulina eddwaliro eddamba eryo etongodde Sweet Valley Medical Center nga lyasomero eddwaliro nga lyasomero sisiikidde si ruumu ya musawo nti yingira wano olawo omusawo mufuneyo panado omuzadde nga bwakukima eddwaliro likola admissions liwa ebitanda bijjanjaba n'abantu abalala b'oku kyalo kyaffe kitegeeza era liri registered with medical and dental kati ebyo byonna omuntu wabiraba agamba bana ebisale n'abisobola ebisale obisobola bangi mumanyi okugamba nti ku mitwalo egyo entonotono ezo omwana waffe mugenda bba waaki ne bw'omala okulaba ku bye tubawa ate n'okkiriza sente zaffe nsaamusaamu buli yenna omuzadde ali eyo azisobola jangu tuweerezeko message ku mikutu gyaffe tugenda kuddamu tugenda kukuweereza ebintu ebyenjawulo ebikwata ku ssomero naawe wennyini ojja kulaba nti oba obisobola era tugamba nti ffe tuli bamuteesa wabula tetuli bamukaabya jangu tuteese jangu twogerezeganye ate n'enkola eri eya kibanja mpola nayo tugikkiriza mugisobola nayo enkola system ya school pay yagonza obulamu eri abazadde bonna nti obudde bwa kiro olina gw'obanja ebiri agikuteereddeko atuyagala gikozesa gisindike ku akawunti y'omwana essomero lijja zisangayo zigende nga zeekendezaako mpola mpola so ebisale byaffe birungi nnyo nga tuwumbawumba director n'abalabi ba Lubaluse wa TV twagala abantu obalagirire Sweet Valley isangibwawa kuba bo bawulira tulanga Bombo Degeya Kibajjwe noso okubalagirira abava mu bitundu ebyenjawulo bw'aba atambudde atya ayinza kutuuka waaki good omuzadde yenna okusookera ddala abalina omutimbagano oba oba olina essimu eza smart genda ku Google location oteekemu Sweet Valley Islamic Nursery Primary School yonna gy'oli oli Mbarara oli Eastern oli Northern direction eyo egenda kukuleeta mpaka wano wetuli ebbombo Kibajjwe Degeya then omuzadde aveere Kampala tulina paka bbiri ezisinga okuba ennyangu ez'okukozesa genda mu paka y'Namayiba oba ogende mu paka y'e Bwayise mulimu emmotoka zidda Bombo Kalule Wobulenzi Bombo 21 Bombo 20 Bombo Town linyeeze emmotoka eziyita Bombo Town bw'otuuka mu Bombo Town vam gamba wa boda nti ngenda ku Sweet Valley Islamic Nursery Primary School aba boda bonna bali awo balimanyi
era mu byo tagenda kwewunya n'okumanya nti wooli we watuufu agenda kujja kunyumiza ebikwata ku Sweet Valley nti abo mu kulya ennyama be bannambe wa boda yanyumya nti abo mu kusoma obulungi be basinga Luweero yaffe baagibuutikira kati olwowulira emboozi ng'ezo nga wa boda akuleeta manya nti wakutwala we watuufu era we wano ku Sweet Valley we tuli lwaki babyogera babimanyi babiraba ate abaana baabwe basomera muno so bwe twogera ku bya performance abaana baabwe basoma bulungi ne bino binnyini ebyakaggwa mulimu abazadde baffe abalina zi boda awo abaana baabwe nga bayitidde ddala bulungi mu first grade so byonna babimanyi sinti bakujubisa gwe omuzadde ajja bo bennyini abaana baabwe basomera wano ebyenda byonna bitwabira obulungi babimanyi kuba abaana baabwe babibagamba so awo ojja kuba otuse ku Sweet Valley ojje twogere olabe ebintu byonna bibadde olaba ebbali eyo obirabireko ddala nti weebiri. Okay, nga tugenda okufundikira tugenda kuba abaleba Lwasewa TV tubalambuza Sweet Valley mu jinnyonnyoke bulungi nnyo director tujja kuba tumulina tumulese naye bwe tubalambuze tubalage buli kimu kyonna olabe buli abaana bazannyira wa ka fresh air tulabye emiti wonna tulabye dda nti omwana waabwe bazze wano kirabye ebyensoma bijja kuba bijja director oyina akantu koweyogeddeko nga tuli wali mu ofiisi noga nti embeera y'obulamu esobola okuba nga ate omuzadde tugeze avudde mu bulamu bw'ensi nina kyempulidde oyogerawo nga tuli mu ofiisi awo ng'okigamba omuzadde abazadde mwenna oba buli muntu yenna ali ku Lwasewa TV kino kikulu nnyo okukimanya tweterekera ensimbi ez'enjawulo n'oteeka mu bbanka n'ozimba ebizimbe n'okola ebintu eby'enjawulo naye tulina kye tuyita education insurance tetuyinaayo kizibu nnyo okugisanga mu masomero mu Uganda muno amasomero agasinga gatandikawo nga gatandisewo na kigendera kya bizinesi wabula ffe era niwogenda ku mikutu gyaffe gyonna ojja kulabako nti non profitable school omulamu ogwaffe tetwajja nti kunyuunyuuta nti waliwo yatufuna ebisawo bya ssente tubitwale ogwaffe tugamba tuwe saavisi abantu bafune basome kuba education kyekimu ku bintu ebisobola okusitula eggwanga omuntu omu yagamba if you want to destroy the country you destroy its education system. Buli wokyankalanya education system y'eggwanga oba olisudde. Kati tugamba nti omuzadde yenna tukakasa nti okufa kwa mazima nze naawe ndaba ffenna tugenda kufa tusinkana omutonzi naye ofudde otya era abaana bo balese otya ffenna ku Sweet Valley Islamic Nursery Primary School tulina poliisi yaffe ennungi nti Mungu bwakujjulula ne tujja ne tukuziika kuba buli mwana waffe yenna tumulondola wakawwa wonna Mungu wamutwalira bw'atyo omuzadde ne tujja ku maziika go bwe tuvaayo omwana ono aba afunye direct sponsorship eya mpaka wagenda okumala okusoma nti ku Sweet Valley tetujja kugamba nti omuzadde afudde ate olw'okuba nti abadde asasula ssente zaffe mu bulungi omwana omwana tumuleka agende munne mumuleka ne mutandika muzzanga waka mukakasa bulungi titata Mungu yamutwala ate ne muzza mu makubo buli kaseera ku Sweet Valley ekyo tetukikola omuzadde yenna Mungu wakujjulula kuba tukakasa okufa kwa mazima bw'ovaawo tukakasa nti omwana agenda kufuna education insurance tugenda kumuweerera mpaka wamalako levels zaffe zonna so ekyo kizibu kyakusanga mu masomero gonna. Amiina. Omuganda agamba nti akubagulizaako oyagala wambazi seeka toyanza dokita okubanga okyadde ku Lwasewa TV ffe tukyadde abalwalusewa ffe tukyadde ku ssomero Sweet Valley era abagenyi abantu baffe abalabi baffe abalwalusewa tubakakasa nti lino essomero ettuufu jangu leeta omwana wa buwala mwana wa bulenzi muleete mwina leddekeya tuva ku nursery baby middle top mpaka ku P7 abaana bona ate bona boarding bakiriza tubakiriza nakalakanga katalekeka mubamu ku baana be mulabyeko ssaawa eno bali mu kujjuza forms the Sweet Valley erina ekyenjawulo erina kye tuyita international relationship tukolagana n'abantu bangi si ez'enjawulo ebweru w'eggwanga mu nkolagana yaffe n'abantu abo tugendayo ne tusaka bursaries ez'abaana okweyongerayo okusoma olunaku lwaleero tulina bursaries 24 24 nga bursary ezo abaana bagenda kugenda mu ggwanga erya Buturuuki beyongereyo okusoma abaana abo ba Sweet Valley bali bamu abalondeddwa mu Uganda kati sente ze bagenda okwosa obungi awo ogenda temuli nno sente zaamu zonna services zonna ziri sponsored by Turkish government so omuzadde naali eyo bino byonna okubifuna
ng'oli ku Sweet Valley. Amiina. So mujje ku Sweet Valley ebirungi gye byeyumirwa. Amiina. Tuyina kali tutera okujja ne tukima ku nti. Nisibeera kumanya. Nako tujja kafuna era omwaka guno ng'enkola yaffe bweri nti mwaka tusala ebisolo. Mwaka ogwedde twasala bina ne guno tusuubira okusala. Ebisolo bino tubisala tubisindika mu bazadde baffe bonna bw'omu wooli. Buli omuntu alya ku nnyama abaana ate gye balya. Ate abaana bo kwolwo olunaku kiba kirala nnyo. Baba balya ne ku bibumba. Buli kimu kibeera wano ku Sweet Valley. Okay, tujja kumweresa direct tujja kuba tumukomyawo ku lubaluseewa nenga ffe tugenda kusiga nga tulambula essomero nga bwabyogeddeko tubibalaga abazadde baffe basaba abaana mubaleete wano ku Sweet Valley Bombo Degeya Kibajjwe tusiime nnyo okusiga kale muzeeyi. Ngoita wali maso magezi. Amina. Another one. It is at this juncture that I wish to thank all the stakeholders at Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School, right away from the directors, the teachers, the parents, our candidates, the community, and all the well-wishers. Thank you very much for your support. At the same time, I wish to call upon all people to come and join Sweet Valley for the best and holistic type of education, whereby each child will get the best. They will be solution-oriented in the future. Otherwise, we wish you the best. We remain Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza nnyo baticha baffe, director waffe atufuddeko nnyo. I would like to thank Allah for getting 9 aggregate. Then I thank our principal, Mr. Chilimba Abdul Hamid. I thank our teachers, our parents, most especially I thank my mom. Mommy, thank you for everything you have done for me. Nebaza Sweet Valley okusomesa abaana baffe. Omwana wange yakoze bulungi, yafunye first grade, yafunye 10. Nebaza nnyo Sweet Valley, nebaza HM, abasomesa, teacher couple, bonna bebaza olw'okusomesa abaana baffe. Yakoze bulungi era tugenda mu secondary. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.